kusobola kugenda bwe. Oli sister yenyi. Ajja kusobola kugenda bwe. It's called the port of entry. Port of entry. Atende ono obugalo kugamba yewoji itako eyo port of entry. First of all, US wo wali wazibu nagenda okulanga wali wabuuza ebibuuzo nga ayagala kubuuza mpaka mu byenda nendyoka ngezaako nsale nzire eri omusajja n'alyoka ngamba come back n'agamba ono you go tuula wali bagenda kuzzaayo nayita bamajo abapoliisi tewamyuka tewafuka mu red jukira oli kyera naye mamange yali yaŋŋamba dda nti munnaye ebya Uganda byanjawo that was my first time kati wakubuliza wa Uganda oba US at first banyeenya Uganda mbadde ngenda kumbadde US banyeenya kati omanyi nga byotaddemu mu kipapula ng'owapplyinga nga those are the things you're supposed to say bwe bakubuuza then kati netuuka UK kati nze UK nga ndowooza walk over. First of all, soka nobulira ku kisaawe. Ati nga tolina gw'obuuza. Bakini feel friends baneze embuuza. Bamu language barrier, bamu atimani they give you this attitude. Ngomugamba osango mwini ngomugamba I want where you enter, you know how to enter where airport, I want to talk to airport going inside, going UK. Ngalo bigambo ne wali connection naye ngolaba line empambo bakati nyingiremu eno kyo kati bano babatuuse kati olina kugenda ne bakugagirira wawolaga amunde ennyonyi zibalekera awo ng'obulidde ku airport waliwo airports ezimu nga kati ffenna bava mu Pearl of Africa bali tukwatidde nga ekisane baterawo ba Asha ne bagamba tukusanyisa okulaba muna Uganda. Kala batamanyi kulya PM naye kamba bulire. Wali wabeerawo ekigambo connection wino. Okay, why are you branding us like that? Because you don't know. Temanyi na kususalya envu. No, that is the truth. Ne port of entry awo yanguye okubanga naze wantiisiza kwanze mama namaze okwewola essente nfunye visa passport sibudde buli omu abennugu bonna basibudde abamu tutunda n'ebyo omanyira wali alina kutuuka yali akubuza muzungu mu Uganda. Muzi yali muzungu naye no waliwo n'omuddugavu eyali anyeenya baddugavu banne abo babeera baagala kulemesa bannaabwe munene wabeerawo bambi babiri kasotamatama kati ne bagamba where is your invitation letter ne mbagamba eri mu suitcase ne bagamba gulawo ogije I have all day I'll wait for you bali babuuza kugambye ne ndowooza agenda kitumya butunuulizi n'alyoka ng'erimu ne Doreen Nasasira n'alyoka amumbuuza so where is Doreen Nasasira kati awo tukuyambira boyisa batamanyi kulya pia ate kati ate yansuula busuuzi nali nogenda nange n'ebyagana ebyange n'agamba Russia you had to stay because did you want me to commit suicide? So mean my job. You had to stay. And also, how did you want me to stay here? Right? So no bagamba she stayed there. Ne bagamba why? Ngolina okunnyonnyola. Lwakuba bagamba bagenda basasulira. So ate lwaki ono yetazze omulala. Etandika omunnyonnyola ate nenzira mu ddoyidoyi ne kati olaba awo buli kimu bakikubuuza nayitaddeyo n'ebintu ebirala like n'atandika okuyita mu kipapula kimu n'aŋŋamba ogenda kusulawa ani akunona ennamba y'essimu akunona aliwa hotel gundi byonna bye wateeka mu vizayo ne babikubuuza akayimba nti Uganda esinga Bulaaya. So basically what I'm learning here mukama ayinza okuwa omuntu ng'abeera bweru so Bina what to chinga bawange when you already wawana we own lands what I'm learning is whatever you write there memory bwoba walimba olina okubeera nga neera layiyo dijjukira kati awonze alina okugenda okubanga nze kye nagamba mu January 2007 ne leero kye kugamba wangi iye mukwano nojjukira byonna no I just speak the truth most of the times naye nga nkwatira ddala bye mba njogedde So it's not easy. So kukakana nga bakugamba. So people were crying. So tewali azirika zirikaawo
ate bazirika katwabera mu masimu bakutuuza wali kanali nebuuza lwaki babeera ku simu nga bali kumbe nga bagenda badeportinga ate nga mune babadeportingira bwerere just butaddamu bibuuzo bulungi. So you have to be confident. Very confident. Ekirala kyenalabye nti nga bwe tukola wano Love Life tuba bakwenda tetujasobola okwenda kubanga buli airport ko Munnayuganda bannaye twajiba ate si bye biriko nga bagamba Bina nga lwaki siyenda nga bamanyi nti nakoze eki. Has anyone seen me on any mukolo? Have you eaten any food in any tent? Please. So you can please have your black sugar. Hi. How is Bina and Dodo? They're good. No yamba nechize icho no yambuka. Yeah. Nga wecho otabulungi ne mutwe. Daddy come and go. Sugar. So I should get crucified for being on Love Life. It is also a sin for having a name. No. Meaning you have to be careful with the what? With the side chick overo bivuddeko sugar tegeza kugamba. So if somebody never bakute bajja kutegeera nti sugar rapa oh my God, the married men are going to be taken care of. Side chick yayikitewo and CEO Side Chicks Association nga bagamba bannaye sugar wuno tumulabye. It's okay ngotegeera nti twasobodde kulabirira now I'm trying to do the doable. Nabagamba ffe tuyingira toye ziriko ekigambo staff only. Bakugamba restricted area wenyini wogamba ne bagamba nti no waneeno eno ye crime scene wayingirawo basirikale wogenda. Nogamba what's here? We want to see. You're so curious. Hey. Ndeta akalala. Kale tuwa obukodde kawagala okwekweka nga twagala batulabe. Wakwekweka. Uncle Mugamba, you see at the station I can't just leave, but you can fly on Friday, I'll come on Sunday. So no musanga hotel. Ate kati hotels zena abayine ngamba ibino. You have to choose where you want to go. One Kampala. I got to get to name more Mubera Bakumani because kati nze leka nkubulire banaye but when I move with a man I don't come out of the car. For example, if we're going to get food at Jamas, he goes out to call the service person because I might make jam. People might want to hug me. Uncomfortable. Honestly, I don't want to go out of my comfort. Okay, now you're going to shop tomanyi kintu kyebayita kuseera muntu amanyikiddwa Dodo era bw'oba obadde weegulira engoye tokiddamu nti kukwesitula kugenda nze normally I have nina omukyala wange wa boutique kugamba tuli mu mall ogenda kusanga nkubuulire okay the thing is very easy nabawa math wano bulungi nnyo ne bagamba abasajja batono ku bakyala. If I'm going to be crucified neka tudasonyiwa bamwitano ligwe bali bagenda okuba omayinja namugamba buli atakikola akamukube ki I am going to move with your man in peace. We are going to hold hands which I will come back and you will come back to your home please. So bakulyango nga mu shopping and baga oh hi sugar. Hi darling. How are you? We actually need to buy this and this. Can you take us around? Sanabanga mugeze up country muloji ngaba hi sugar receptionist ngaba hi darling no musajja waba omuntu wangamba hi. You don't want me to say hi. No musajja waba ndwasho wabikirira. Omusajja si wo. Nze nakugambye ko nti wange njagala mutwala. Comfortable like that nti nagamba ko nti wewo. Do you want me to disrespect you and come in your bed, your marital bed? I don't want. That is why I'm taking him to Guru. Please, what is wrong? Sugar. What? Don't call me again. What am I doing that is bad? Tugenda kusita sikweya mwagala tulagewa kati nze nete nakugambye abasajja bonna betwagala bakulu
Bana baba Bina Sefe tuli bato asobola okuwa kaadi nobeera ng'oshoppinga nobeera nti wali onyigawo nova kaadi bwe si shopping anenzira e Kampala sobola kudda Kampala Bami, I love my mind. You know my mind tambalira sente zibeeraawo nakugamba bebi ogenda kumpaako mmeka kwezi ze nensalawo zemuwaako oba zitwala zonna mbawulira no mayimaani Enzo kulowooza because I'm not saying my husband is your husband is my man. They are two different terms. Because the sound is wrong. Did you hear me say he's my husband? Your husband my man. Then pose kira kye nalabye sabuteekako nalinnya aliko emoji mpitirivu. Kira kye nalabye nti no ebweru some people are telling me ebweru can be lonely. Yes, can be lonely. Kati buno nga bu workshops nga bonolaba ICOB kenagendamu no registering amobo nosanga bana Uganda banno. So ne bowulira nti banyakijezi ne bowulira nti bayuna. You get lonely. Ngobeerayo. Yes. Munange abantu bagenda mu depression. Ebya serious. But how about social media the stress. Bina, how about us? For example, me, you know, I'm not so good with people. Nze namanyira sobola n'okutula mu nyumba the whole time, so kwenda kusimu I can call my people. Nemanya nti bami bulungi, my data is okay. Naye kati eri you need to network. You need to network lwakwa muna ebintu bato biyize unomalako otya. So meaning the only time, so it's rarely will you find Ugandans unless nga waliwo occasions mugamba events yes. So meaning other days babeera either bali ku mirimu kati ogenda n'owulira kati at one point nawulira bannayuganda nga banyumya so nepulira nga boogera Oluganda nga tuli mu mall naye nenekaza naye negamba hi nagenda okulaba olinga ngamba hi Bina Babie nemugamba hi nagamba that feeling ali wano nembasiibula nga nina nti gwendi naye nabo nga bayomba buli otubeera ne Bina waliwo atstoppinga but it's kati awo you stay around ne bakubuuza abamu bakubuuza kati nganze waliwo eyambuuza nangamba oli wano for how long oba ozze kubeera wano mbagamba nzirayo. So about emirimu Bina, then it's expensive. Bobo shopping. There's high cost of living that side. Yeah, that's what I noticed because buliro shopping and obichusa mu bye Uganda ogenda okulanga ogenda kugula. Akakadde ebintu ebyakasanga. Nalabanga bane waliwo abantu ba chocolate n'ogenda okulanga chocolate banenga nga olaba sweet n'ogitunuulira no computer omutima gukuluma ng'osobola okugulamu mpasa e Uganda. Kati bw'oba ne wotu kati mwabo newe tuminkiriza mbu olonde afumba ali kuffe nesigenda muvuma naye just kale sisobola kubaako nangeri gyenkayana na muntu alina island as a profile picture. Sisobola. You cannot even take time to take a good picture and put yourself on your profile picture. Okay. You are talking. This handwriting banena abana basomera ku CEO gira handwriting. Ono yakola Luganda ku somero. Era kituufu. Tosobola kuwandika ebigambo byonna mu Luganda kisitekamu ekimuluzo. Wayitekamu oluzungu. Tumenya nnyo. We did not do Luganda. First we were busy doing literature and other subjects. Oba butemu oyo muchwezi bebana babulanga wedda akomyewo bukomi wamma tunyumize London oyo muchwezi mobulamu afumba oyalabika tamanyi kususa lyemvu oyo lyerina eryenvu nga lyeyongeddeko wano ebati alowooza nti buli mukazi gwalina okugira alina mufumbira yena sobola kufumba kati yabadde ayagala ani afuga ewaabwe ogenze noyogera kufumba nonzijukiza like kyenalaba don't try this at home. Kyenalaba ekirala gambye abaami beeno
nga bwe tuli even mu breastfeeding month abaami beno they need to be breastfeeding man. Breastfeeding ate sigamba breastfeeding abasajja Bonna era bayonka banne tewali difference tokisusa zegokwatako nayonsa era nayonsa omwana nonera n'omusajja ayonka. You want to report me to police? Up to now omusajja kyayonka asenga yatugamba webanagobaga yonka nnyo kagenda kutuuka wano sugar tegasobola eriri lotono oliraba ne bagamba tulina engeri oyo aba aliruma mama muguyalire aliise gundi mama ate mulekerawo okuluma abakazi bammwe nywanto zizimba bannaye baluma alikwata wate waliwo n'abagatogato gabanga ali mu kukanda eŋŋano bannaye. They're supposed to play with the nipple. It is supposed to be romantic. Gentle. And it's supposed to be that time. Not teeth. Like no, when they play with their teeth. Yeah. Nze wonna kasikuwa ngoro mu mutwe kaba ako chichi. So mikwano bagambe bono. Nale mune waliwo biting eri ennungi. Ate niyo biting ennungi. Gundi yatugamba saha. Yatugamba mbuno tu feeling ziri wano. Zamwe ziri abasajja ziri wano mabeere. Ez'abasajja. Oba ina kyoyagala. Yatugamba saha. Kisinziira. Black is another problem. Anti kisinziira ku bbere because waliwo alireeze nga bw'alijjamu ligeragira bw'eti ng'abadde ng'aliweereza abano omwana akabira eri ng'ali mukoze n'ebintu n'amugamba oli akabira kimamba enjala emuluma n'alikwata n'aliweereza. Bina yatugamba wano ku live ozifula omusanvu ye waba ayala mbulyala yatugamba ku live Bina baba yala Bina mbulyala berere lyala be bano what do you bring on the table n'ateekawo ebbeere I bring myself onswaza banna manyi olitetenkanya nekirifunyafunya naye nga bambi olulingiza muno bonna abakyala bali ku fulo oyo bali tuyambe ne bakufaanana kyokka mu buto baba n'obufaananyi obulungi era bakuvuma nga bakyagende gwe sayidi kikuwa omwami nakuvuma n'agamba sebo nange naliko omuto nalinga ggwe n'ogamba bannaye n'enkuluga ye simanyi kyakutuukako gwe weerekerera otyo kitegeera kati tosobola kunaga kifaananyi kya 1900 Buganda Agreement olwokubanga walinamu akakondo muze kulaba nti naye wali muto. It is not my fault. So they should be by no kukupa. Tell them what you be doing. Nekufulo kije tuogerako bali. Wali kuyakusanvu. Ani ali kumusanga. Atugambe yakwa magende. Ne mama wange. 20 years ago. Yes. Rezemo okulinyonyonya after 10 years. Ati wagenda ku fulo y'omukaaga kati neyo musanvu. Emirundi gyo giweddeyo. Abakadde babakkiriza okulinyonyonya. Mama China yogende Paris. Basha abakkiriza kuba kuyatula naye nga dda yali mukadde. Kati wakata kunyonyodde. Babakomakomya. We want to begin to get worried. Nekirala kyenalabye ndowooza tukole nnyo bw'obeera ng'oli muwanvu oba ng'oli munene olaba obeera nga olubuto luli bweruti oba ng'oli muwanvu nnyo I think tukole nnyo tuyingire business class oba premium Etebinyuma kutula mu economy. Bakunyigidde mu economy. Bw'obanga oli muwanvu entebe zabadde nnyimpi legumu wabonyabonya era nakiriza ow'ebigulu era nakiriza tukole sente nengamba kankolese oguddako nga ngende wa Paris nina okuyingira wakiri premium premium kati olaba abonyebonedde UK gye boogera oluzungu eri they speak le France. What are you going to do? Anti I'm going to learn kikyo kimadde nje ngamba abantu we need to learn that not traveling kati kankuyigiriza mpolampola bonjour at least comme tetuli ku ebyo nziwe mbanga nja kugamba my name is Nancy ate je m'appelle Nancy et toi gwe nogamba moi je m'appelle Bina Babie moi je m'appelle moi is me like my name is Mukwano, let me tell you, ask all the students of St. Kisoeses Bugolobi. I was a bright student of Le Français. Yeah. I will tell you where I went to school, and it's a good school. Bina yaze n'omuzeeyi n'agamba eno losiraba nkolosi ku nnyonyi. Teba losi. Don't segregate your age mates.
kati gw'oyagala balekera ate ffe tubatwala nga batugamba tubba abasajja baabe yagaza naŋŋamba are you single nga njagala kale that man was going to take you ate oyo mulaba obadde omukkiriza afa mangu afa mangu engeri gyali omukulu afa mangu kati gwe nosiga era musobola n'okufuna first time kyekyo asamwamula emisere naafa obuwoomi gwe kyokakasa omekeka sure nti naaba sayininze nti kakati this is my wife because anytime by the time you give him is going to die cardiac arrest abatalabye we shall mourn in expensive black dresses we shall do black nails bamubuuza naga waliwo yamubuuza abeerawa nalyokamuduga I'm a proud American. I was born and raised in America. ng'omugamba you are a product of slave trade. Don't tell us those things. Yes, abazala mubasirevali bebatwala product of slave trade. oyagala nkutukire mu kifuba day one bayinza ogamba osoka no make sure the first day amakava kunyonyogera bazadde be and then you omugamba zesoka kubeera wotali me and you we are like this. I cannot live without you. Every minute I want to see you. Ekiro nafa enchane tujja. You send us money for the air tickets. We shall come very smart in black. We shall do black nails and maziga nengajjawa tetujja kaaba kaaba obusungu bwena ku mutima ate era sobola kukaaba zino sente nyingi mitwala 25 sobola giteekamu ku maziga tebasobola te oba wamuse ate ne muggulu wagenda kuba bayafiridde mu buwumbi kati bamuze Where did you meet? I can't believe I lost my life. So where did you meet? Naddala ng'ofuddemu akaseera si nkiro banene ng'ofudde weebase. That is also your own. Mukikolwa. Obeera jjukira oba obbuluddwa. You are in a moment where you're not on earth. Jjukira osooka nova ku earth kati ate n'ogivirako eddala. N'ogendera ddala mu ggulu. Ekyo kye bayita okufa obuwoomi. Bulira. Kyekyo kyakyo okufa obuwoomi. Ekirambuzi kyenalabye. Kale basubidde omusajja. I'm surprised how Bina doesn't want her age mates. And then if I take them, she says complains. Bambi, he was so sweet naye nedda. Because n'okugjayo ebintu okutuula wansi ng'assa nnyo kati olwo ate nange nzisa muba mugenda kuyiriikira ono abanga ekizoosi ono ye ng'alinga kabaka weddemu kati mubeeranga bikere abaneiba bagamba we have a problem, we think we have frogs around. It's been on the book. Sex sleeping pill. Business stereo. Ambulance eyo abannema babayita baani bebajja kukwata bikere ku bisaayiri era bazuka bagamba no we are fine, we're actually fine. Are you guys okay? Bajja na bima bya pressure. I need to check you. Ekinakyenjagala like abatulaba nga bali bweru kinalowoozezaako bambi bakola nnyo mpozi okukola ne bazimba ennyumba eno sayidi okaabidde ddala tears of joy. Essaawa mmeka? Thank you. Go to fire. No, it's okay. It's okay. 20 which? Go to fire. This is what gave me my career. So go to fire. There was one now. Bana kati gola ba mwegana. It's okay. Kujata ni kokola wiki jawa. Nedda bambi. No, it's okay. Go to fire. You have to work. Go to fire. No, I already. Tunabenga ndesimu. Mama tunabenga ndesimu ngani mubagamba. Checho. Nze nkyali mulwadde by the way. You see my lips.
dehydrated naye just neta era olina okudda kyayi tuvaane nomumpaddeyo ku sente z'omu America. Yes. America. Simanga UK wherever. Baziyita batya sente za UK? Don't take osiri ku promotion tinkubuza kibuuzo wangule soda nedda osooka ombulye baziyita batya njoke nedda sooka ombulye bwe baziyita nzikuwe sikyazagala mpamu zauganda katumanyi sente zaagala kutonteeka mu bintu siwulira misana ntandika nkya. Sugar. What? Don't mind sente za UK. Don't call. You're shouting for me. My lashes are expensive, and I have expensive hair on me. Expensive hair. Yes. Your lashes are sagala ngembadde ngenda UK. Lwaki abakazi baagala nnyo sente nnyingi? Ezo ntono ezo nnyingi. Wamma ezo nnyingi dodo. Kubulako emitwalo 5 mbe nga nkoze akakowekowe. That is little money. Small money. Njagala kuwaza UK lwakwanze wano kuyigiza olaba n'ebyokulya tomanyi nabbirya. Ebyokulya golaba yino teyaweddewo. Yaweddewo naye wagiridde. Oli olubuto olunuma. Ale wagiridde bubi. Banaye mulabiko ng'olubuto olunuma. Neatness erina okubeera ne mu byolya. Neatness ngisobole walala mpamu ku bbaawo. Wanje omulabirire yefe ababeera n'enkumbi za mirundi ng'ena nosooka eno nosooka enkumbi esooka nayo kubiri mama ennyanza nange ofaakyo osooka akamazi agabuguma kanyogoga wulira obusuwa ku busuwa nozaako enkumbi yaki nozaako ng'eriwo nga setobye ennyo nozaako enkalu eyokunanga yaki wamma ekira kyenjagala okwogerakyenayize abantu munayo omanyi kye bakola bwebabeera nga ng'olina ennyumba yo zeno zitegeera bulungi obeera ng'olina ennyumba yo nobeera kati nga gwagenda nobeera n'omusajja w'abaana eggulu ogirekamu wano abantu abalala ne bakuwaamu ssente ekyo kyo nkimanyi because I don't want you to tarnish this example, please, because I know you're from UK, but I have a friend, and then you're in Dubai, era achitekamu abantu enakoma weno. Don't crazy. Yes. Arieno, but yes, he has a house. Nae bachipangisa. Even the cars is here, like that. Then, like I thought that was a very, very good idea. Very good. Ndio kangamba kati nabali na bakolera kubuzenga obusiru obaje ebintu bino tulina biretinga tu Uganda. Oteka mu mpangisa nakulumya omutwe nga abawano. Bakulumya mutwe just nga wazimba ntinda ngobera muyenga kati nga just okwa kubire simu balumya omutwe ng'olina okuvuga mukko otukola gabibani kwano kiki kati wakulumya omutwe ng'ali eri munnange oli osooka kusasula neera bakugamba nakuzo zirinya nti yengenda kubeera mu nnaku nnya osasula neera bw'otuuka mu bathroom osanga ebintu byabisiirinze ebintu bye munnaye abitadde ku sayidi oba zakwata bakulire kati ab'emyaka gyange. I love you so for the first time. She has admitted. Ani atunda amazzi g'okunywa tuwe ku Bina amazzi agaliko ekigambo ya extra nga kugulidde. Anti mwagambye ba myaka gyange naye nga leki kisanyisa nti osanga ebintu eba bipayirinze olaba kati ng'ennyumba gye nalimu gye nasookeramu gye nakoleramu live abantu balyoke banvume busimanya nyambala obugoye obumpi nga kyensiiba mbwambala kati bali balowooza eri ngenda kwambala maxi ku sama. I've tried to teach Bina whoever comes to the live to tell her ng'okaddiye simanga ng'oyambala bubi tubeegayiridde mu bwomwefe obw'ekitalo mulekerawo okugulira Bina engoye kaboneebone abe nga talinaako waabwe wanajja n'akugamba bannaye njize kati njagala ku ngoye ojja ggula omuwa empanvu. We are not here to please anyone. Please you have the thighs. Abo bennyini abakuvuma balina mugaba ku bisambi birabika bubi ate n'omugaba wa bizigo sinti oba nti oba abo abanvuma abo batera kubanga mugaba wa bizigo aba wa black kiba kinene bwe kikyabanga yayiswako pass tebalina kubagarira. You have what to show.
tulinga mukende nga katambula bwerere. It is hot. You want me to put on a gomasi when it is hot? Me, I thought I just wear to feel comfortable. And you should do that for yourself. If anyone is uncomfortable, they should please excuse themselves. Bagende? Jebagala. Baba struggling and bayombe keyboard zawe tuina man. Tuina betulowooza. We are busy making sure that we organize tukole ebintu twogera na gwanga. Tubera kumpeo tugera. You have to think chichengendo katatembere nawe kugwe. Ali mu muzigo be bwayiso babu muzine nyumba ez'obubaati kaya nena oli mu kuyombera kuzine simu ezitaliko na labels zine ziri mu battery oli mu kuyombera. You want me to give you time. Todamu should never stress you. Okay. So tewali akusinga ntumbe kuba kugamba ekyo bomanya kyekyo nange ndaba anwaniridde naye nga kyenkugamba naye kasooto genda kunkuba luseke engeri gyonwaniridde teweetereze bulungi nyo kyoba osinga okumanya kubanga neniteekutte ani ayina sente zerina tozitegeera wetefaayo sosooka otunnyonnyolaawo naye mbadde ngamba nti no enyumba gye wasookamu. Yes, osanga ebintu babipayirinze bulungi nnyo ebyabwe ne babiza ebbali then ne bakwalira n'obuliri bulungi ne bathroom yaabwe ne balekamu ebintu like nga bonoolekamu sabbuuni wo ng'eka bweneebeera then afterwards olina booking anaasasula sente but they go somewhere. Wow, that's part of the money. Yes, and then afterwards shigaza zakaziba nyingi. It's very nyingi. So I think they rent maybe in a hotel. Then bombalayo ennaku zo ng'ofuluma. Naye ate n'ekirala by'obeera oyonoonye obeera olina bisasulira. So you sign, you make an agreement? So nagenda okulaba nga ennyumba eri yali nnene ng'ate. So do you use whatever you found there? For example, their soap, their soap, even found, yes, you use it or you go out and then buy yours. So nengamba TV if I want bichi. Katulaba nga bano ababeeranga bonoogende nti ekabale nti ennyumba zaffe kati ng'ekabale nti ennyumba yaffe temuliimu alimu okujja kasika. Nagambye abana bagenda n'ogiteeka ku gundi sente baberenga bazimpereza then ngombuuza ba client akafuna bameka okiraba ate gomanyi okutunga ate ne sente manyi zitereka. obuzibu bwe Uganda is that bannayuganda nga bamanyi okubonola mama nayuganda ava mu nnyumba yo agenda okuva bagenda ne lampoda simanyi oza balandirodi abasika sikuli babatomera baseka bagenda ne lampoda no omubaba kwayagala kulumya landirodi wamanyi buuza Eric Wemakingi abana bagenda ne lampoda nasuma ne biswitch nagenda n'abisumulula nashuwa kisoketi evaamu mu kisenge aye kati n'olyoka otandika okumunoonyaapoliisi. Imagine oyingidde ennyumba olabye we bateeka engoye naye omufirika omunayuganda tokira nakudwiringa nakwata omusibanyafuna n'ejjinja nakuba ku kisenge kya munne nawanikako engoye mukaaga wano n'ateekawo 3 wali waliwo 2 kabadi engoye ne zibeerawo nga ziringa oba bimuli kutegeera so kanga tebe balina sente. So munauganda walina okucharginga nnyo single rooms and I think munauganda walina okucharginga extra n'omugaba zino olina mucharginga eza damages aba afuluma munauganda lwakwa kati eri because for ewaffe n'ennyumba zapangisa it's done. Olinayo sente zosasula ku sente za rent ezisooka ewaffe ezisooka bw'ovaawo nga buli kimu kiri bulungi refund the money bw'ovaawo wenakyononya sente tezikoma. Ekinyiiza abannayuganda basenguka kiro landlord jjukira kabogambye basenguka kiro nalyoka atwala wadde balance bwe agenda kubba gwateekateekamu agende basenguka kiro zibansobera anti balina emifaliso giriko ebituli naye lwaki abantu basenguka kiro tebaagala babalabe oba babeera tebagala babalabe basenguka bubi because nze manyi omuntu oba osenguka you get boxes packet things in a box nofuna emmotoka bulungi n'obiteekamu simanya niyagamba abantu nti basengukira mu pickup nateekamu ekitanda nateekako fridge nazaako TV nze sisuula neweba simu box mwe nagulira essimu ebeerawo sisuula box mwe nagulira pass ebeerawo like mbizaamu so nsitula box ku box
Naye I'm very glad nti eno waliyo neera aba movers. Je bali ano? Je bali we bali. I have a friend who is a mover ali awo. I'm forgetting his name, but it's called Nicholas. Sajana kuyamba na parking then na unparking ira. Nice. Munezo so. Mama mufirika olaba tayagala kusasula musitulira kitanda kuva mu nju. I know. Naye eri kasito ogamba nti ennyumba ogifuluma 11 ne bwe wayitawo eddakiika emu oba bbiri obeera oyingidde olunaku olulala. Over 11 by a minute 11 boba kati bagamba 11 fuluma tisco either 10:30 or 10 wakiri ofiirwe essaawa. Otherwise you'll get into naye kati munnayuganda kasita omugambe agifuluma 11 awulira ya n'omugamba awo olina okwongeramu ssente. Twagenda ejjinja nga tugenze ku kitunda. Omwana teyaganira mulomi abendi n'alimba nti noyabadde atamidde. Ng'essaawa ziweddeko naye nga yakyagala kwebaka. Nagamba mbeera yabadde tawulira. Era twali tugize night ye n'asigalamu paka twetugiza night nga tulina ovaamu ku makyawo nga ku ssaawa 4 era nga tulina okuteeka ffe abalina okubeera ku stage biki abalina okukola makeup tusanyuse ab'ejjinja. Mukwano omuvubuka yasigala munda paka ku ssaawa z'okujja ku kivulu najjo. Kawungezi nnyo nabagamba nze saabawulidde. Nasasula ssente ezo half day oba? bafuluma nno nga beekaza yakuvumiddeko nekwekyo kyoli mu kumugambako. Ekirala, what also beats my understanding is omuntu like there are few kale okay nawulira buwulizi biboozi lwakubanga kakinze abange babeera bulungi bali within London nga bo babeera bulungi mu center naye waliwo ekiboozi kye nawulira omuntu n'obeera ng'oyina golofa side zeeno n'ozimba golofa side zeeno e Uganda naye nga you spend more time e UK oba elsewhere naye nga ate eri osula ku bugubi. Why not get a better house? Because eri gy'omala obudde obungi eno oleetayo tulo ne bwe babeera eneeka oba balinayo bapangisa eno ne baleeta eno kale famire zaabwe zezinyumirwa nogenda okulaba nti there are those people who don't care yali ate nenge ino alina abantu bayagala okuvinga bagala abantu bokukyalo bagambe bagamba babeere UK inaabona eri nga yamanyi kyayitamu najje eno nga ye boss buli kiramu ne chairman nga asobola omutuma. There are those people bajje balaba abantu ne mbuno obulamu bwa bulijjo ne wetaba ng'ava ewaka ng'ewaka teyalidde najja ku mulimu n'agulirako abalala bali. Nze nina ekinneewuunyisa nze kye nalowoozeza nga nze mulimu kati najjukidde omwami gwe baŋŋamba eyali e UK ng'akola ssente n'azitereka naye ng'ate talina waasula okiraba ng'asula mu bugubi asula bubi naye ng'ayagala zeta n'amala n'afiira eri mu mpewo ne ssente ze ne baziwa bakateeyamba oshegere kati neneebuuza lwaki omuntu osula bubi ku ssente yo n'ozimba eno goloofa n'omala ng'ojja wano okukyala babeerawo weeks 3 n'oddayo ate nga a home ngate a place w'osula erina okubeera a home not just a house so that you're able to work. Nze nalowooza nti omuntu agula property side there are people who are mean on themselves. I think there are people who are why are they mean on themselves? Abantu beekuba enjawulo olinga alina ssente musawo naye n'agaana okulya mbu ayagala kusanga waka mmere kubanga engoye olugoye nga gikigize ng'asobola okuafodinga essati nyingi nnyo n'agaana nga nga bekubako obukubi enjawulo nga kikula kiba kisimanyi oba kiba kisiraani oba simanyi oba mpewozi oba zaaki but I'm also happy that there's in the name of kati mukama Nasasira ono mukwano gwe ngenda okwogerako ye kathamutegedde tulina mukwano gwaffe omwana yagenda nga asobola obutale oba kinaye ng'ali mu savinga ssente nga ku akawunti yakulaga alinako $3,000,000
nenga tagenda kulya kuziza alinda mwe gye mugenda okulya gy'abaalyako wala abantu bwe batyo nenga ye alinako million 3 plus ku gundi because I think it's called self-love. Abantu babeera ne mental health issues also. That's not self-love. Ngamba abantu babeera ne mental health issues because by the time you hate yourself to the extent that you don't want to eat easily wembako olunaku ninamu emitwalo 2 kyokati ekinnuma oyo omuntu gw'olumirirwa ababeera ebweru batuuka eno ne basanga famire zaabwe nera bannange abantu singa bamanyi abantu bwoba omanyi nti omubeezi waali bweru mukwano mwekoomere bambi tumukitingako tumusabasaba nnyo ssente bantu bakwanira mu nnyumba zaabwe ne bakwanira mu nnyumba zaabwe ezeene Uganda kyokka oli ali ate bagamba it is very hard for Ugandans to find sex eyo. It's very hard. There is one I interviewed eyagamba when they have sex ebweru bwe mutuuka ne Uganda mune eribibeera byakwetaasa kwemalako nnyonto mwetaasa ne musisinkana ne mweryamu ne kiggwa naye bwe mutuuka ne Kampala ate togamba mbuno mwate munange babeera nga abali mu boarding babeera nga abali mu boarding oba bali ku ssomero nti mwerabyeko awo naye kati bwe tufuluma ensi you have a variety. So don't show me that you're so beautiful. That was a problem. We're at the same hostel. So let me ask about the. I think I'm going to passing. You know, Jibako. Kati emirimu egyo they pay per hour per what? Kwa bagamba mbuno emirimu byangu okufuna wakasi byangu. Neera kyendabye mulimu abantu abamu nga bo bamalayo omwezi. Agenda kukola nga bonobeera nekiro nga bwenanga bantu ku vacation ebweru nogamba bansabye leave kale ku radio 4 honorable Balama Mpadde minister yongera ekigamba minister doctor eyabadde chief of eyabadde guest of honor oba chief guest nga bali mu kutikira Bobi Wine yes byonna banaye yabadde chief guest. Am I lying? Yes. But I'm happy to recognize. Yes. Gwe twogerako oyo. My boss. Nesomuleta. Totuse. Wulira baheera abasajja bano bisexual. Nerabirira okwera kyebadde ngenda ogamba. About the mulimu nga balatunga bwe nava ku radio ya minister zekijjukira nga bwe naba nga njala kuva ku radio ya minister nosaba vacation so waliwo emirimu egimu bw'oba olinayo omuntu gw'omanyi asobola okuyamba muliwo amatomamu abava wano kati nolaba abayimbi ababula abo nolaba obunambalayo babeera bagenze kuba kyeyo katwala gwe baŋŋambe yakuba ekyeyo naafuna obukadde 30 nakomawo e Uganda yagenda 30 is 300 30 million yagenda like for that 1 month yagenda for example yes I make a lot of money in a short time. I'm going I'm going but you need to know hey I know you have to know someone you need to know someone yes you know me Anti kati yali eno aina connection jabagamba abisajje black sugar nandi munaye mulimu abamu ekyache bangambye kati nga waliwo ebyamangu byosobola okukola like ng'okubeera ng'owa ng'abakadde eddagala n'obalabirira birimu okubalongoosa n'okulongoosa I think there's a lot of money in that. There's a lot of money in that. The only problem kyendalabyemu kasita omukadde atakwagala abakaweddemu agenda kulemesa mpaka agamba n'obbagamba ono gwe mwaleese simwagala neero ebeera olina okusabirira olabika obulungi akusiime kana ewala ogwe nalabye ku Instagram nga bamuwandulira amalusu ng'omukadde yapandulira bwe sikuwa oluyi nensazaamu obulamu bwomu ekyo kiseera kyova kuba emirimu sigisobola tosobola kumpandira amalusu nekwe egyo sigisobola obeera ekizibu oba oldmother oba grandmother nsobola okumukuwera oluyi ng'ompandulidde amalusu mune walo yamuwandulire bambi nekakwata nekesiimula yali balya Apple ng'akigenderedde n'amuwandulira intentional Bana I can slap you and you will remember your age. Tuogere ku mirimu nga tegirimu patience because me and patience we all know here that we are not together.
me had patience. Anta kugamba emirimu egy'obwangu there is that. There is that. Bale myaka ddea munenze mbikola nyensaba basabe mukama oyo mukadde anjagali wakwa biruma it's not easy but yes bakadde mulimu kyomulala kwoza toyi biki I think the restaurants here kwoza n'amasepiki nagawulirako n'essowaani make your money amasowaani gaba mangi gabeera mangi naye ogooza sobola kufunayo kyali wange ne bokyayo n'aganjuliza muliro ono banayagala sente ate tewali ate lwakyogamba nti wali kwetunda gwe wali okwetunda gye mbadde njagala Uganda annaye kino ekivuga anomva ekivuuka zabudeke I have ever attempted to go abroad naye waliwo omulimu gwe nawulira nga ndi comfortable nabo simanyi bagibeerayo guyinza okuba nga muzibu gwa kufuna it was CCTV camera surveillance kubanga kamera zaabwe buli kamera ebeera ku computer so you have to sit kweyo computer okugwesobola okukola yes no kutemyaling no what then ekirala kyenalabye nti ate kati awo naye bw'ofuna green card munnange bw'oba oyina green card yo waliwo ebifo bingi nyo ba agents wosobola okuyingira mwattu mu lunaku lumu osobola n'okusiibula wano n'oyingira omwo munda ne bakuwa omulimu naye kati obuzibu kufuna green card so obeera olina okuyingirira mu kipapula ky'omuntu omulala nakukolera bw'aba takubye because nawulira ate US kizibu abantu babba gundi tebasasula bannaabwe lwakuba kati oli abeera n'ennamba gye bamumanyiiko n'agiweereza awala ate olina amala n'agiba bano bakubira saawa zo zakukola zino babeera batandise dda zino babeera batandise ezokubuulira kamutexting zino babeera batandise now maino zotandika saawa emu anti zino saawa obeera olina okubeera nga kimu preparation ziba ziwedde bakoze prep show munange waliwo kyenyagala otugambeko before watanaba kwerabira ekiriwo nakulabye ku video about era ne bayomba how dare you nagenze hard nagambye wano wena missing the sugar nengamba sugar rush the nagenze olina okuwulira wano Bina Babie kasakuddemu sugar byonna ogenda biwulira winter queen biki ebyo right nagenze kati bwe natuuka then netuyingira abantu abamu munaye bo basigala bweru babaganda buganyi oba byali bisimako olwo olunaku nga binkutte bino walaba engeri jamusaving am emoji eva kuli parking nange bwe nalaba alimu n'omutima ogwa ddala guno ogupampinga lava ekozesa talina nalinnya talikuli linnya emojis liri ku mmotoka abo ayagala omulaba wajjaddiraba ku mmotoka someone kulive yange yazina ngamba mbu I saw you in a Porsche kandi mugamba yes it's my man's car olwate mami ewewaka yagamba eki mami ewewaka agamba eki husband's car kika wajja kuloga ekinanasi buleke nze nkubuulira so what was I saying nze bagezaako dda okundoga nayo lubuto I even still have the posts ng'abantu bajja comment section yange oba baali bajja oba baali baani nga bansabira mbu omwana afiire mu lubuto banfe nga nzala namuzaala yajja nno nga mweru eddoga eryo nalyagala munange atutuuka kati nagenda wano walaba Megan nani ne Harry webaali balina embaga so that's where most royal weddings zibeera ne Sunday services weziri then ate king bwabeeramu olaba nga kuliko ebendera so tebakukkiriza kuyingirayo side emu so now we went in
oba kiki oba mukama yayamba atya. One of my cousins yagenda n'agamba tugende tulabeko kati bwe netutandika okwekubira ebweru nga tumanyi bagaana abantu bannange mukisa ne gutukwata ne tuyingira ffe. Most people tebayingira. So somebody yagenze n'agamba so how many what? How many policemen did you pass to get to that respectable place? It's a silly respectable. Then they were comments out. Mukomana deleting and then blocking. You just have to tell them RIP. Bantu balioko bali frustrated bayine nnugu babasulidde abaana babonabona kati lwafunyeyo 23 Emboozi najja kwabera yagala okwasamira badde manyo omuntu ya walking and they are usually short people so with miserable hair batera okubeera ne kaweke ne balyoka banyiiga nnyo ekirala I don't know why oba babeera bali busy tebafunako holiday like mu holiday time at least komera manyi nti abasinga babeera basobola okutambula abasinga basobola okutambula bali ebweru like so for example you can now n'ogendako oba bagita kase n'ogiraba n'olaba ku byebo naye maama buli avaayo kandi pia eyo naye eri teyaweddewo nze sijagala njidde nga bazungu nagenda gitwalira Hythem. My daughter. Ni Hythem litegeeza ki? UK. I know her name. Era yeka yaliina tewali aliina poso oli agenda kugamba. Ntinyo. So munaye it's basically then wangamba twali ogenda kuwa ekifaananyi omusirikale munnange ngenda munaye omusirikale wa king nga ntuuka abantu bana bakuba ebifaananyi nange nenzija muzungu agenda okukola bweti omusirikale oba Bina lye lyamutiisa nze naawe sibayi nga muzungu agenda okulaba nga yakyuse dakanisa okutambula oba yali time ye yakutambulamu nga muzungu batyakola ku bantu baddugavu bakinga abo abamu babeera nga baliwo I think yakikyalabako omukazi oba alina Bina bwekyo n'atya bwe alowooza sisi nalina amapesa kabino oba gayinza okusumulukanganya mulimu bomu nze budekisagwe nosigala nga ekifaananyi kyakubyeweeko kirimu wekka kati nendyoka ngamba I'm happy to see you, Mami Bina. Ya mami mulijeko. Tuleke ba. So munange ebyo so then I entered Nasasira but it was good. I want to know kutambula ku then lift wasamala ku lift. Tell me about the lift saga. The lift saga. The lift baba jiteka nabo ne baseka lift banange okuyingira ekizimbe mu apartment. Yes jiwajo suluba simanyi ngoyina okumanya enamba n'obakubira essimu n'okuba essimu kati ng'ano boona otuuka neweggula noyingira mu lift nogenda ku lift ku level gy'omanyi wali security wansi gwagigamba nti nno ngenda ku level eno oba basooka bakubira tewali wajja eyo waggulu kati nga bye tulaba mu movies n'otandika hello okay nakuyingiza n'olyoka kati bw'obeera nga hadodo wa security nakwerekera paka kutuuka takolekera kabeerawo kagundi awo n'oyogera n'otuuka awalala nera wabeerawo olugi nalwo n'oyingizaamu enamba n'ekuba eri waggulu n'agamba you can pass bannaaye n'olyoka otuuka ku lift n'oyambuka kanalaba ku tiktok mwalimu akavubuka akalungi akamuyamba akalwa ku train lift nedda tekwaliko kagundi omusajja omulungi oyo gwe tukugambe n'okugamba kale okumanya mulina Amaalo yali train underground yali lift watuteekako nogamba nobanange these things are different that video train mulina Amaalo bannange
yali mukizibu olabe nabagaye mbuno sina kuddamu kola love life nze munenze ndi UK material sikulimba you wish I know olaba byafuna nga ali Uganda obiraba biki ebyenze mumanyi nebibitegeeza alinako bantu bamufolowinze simanyanga bantu bameka sibimanyi leka nkulage I went to West Ham United gundi yaabwe naye bemipiira temubimanyi tugambe naawe mipiira olaba omwana nga njigiriza okulya nabagambe olaba yeno si yeyo totubuzabuza ewamma mbadde ndabye nanyiga wali mama kalenzi kalinga bunene okuzanya firimu kaino noligula mukakulabe tewali kwekeza wali ekirala mosi kyenalabye abantu beerimu naye tebabuuza empisa ziri eno like what I realized unless eri ewa cousin wange I have a cousin ewasemba eno gye nasanga ku summer the summer time bo kye bakola bava mu nnyumba nalanka okusula mu boots zaabwe ne basula ku mazzi babeera okwo nga ze nnyumba nga bonoopangisa kati nabo bapangisa oleeta bootyo ne mubeera ku mazzi n'osula okwo then waliwo abamu abasula ebweru nolyokulaba skinnereryoka efuuka red so neerabidde bagiyita ekyo ekifo ekyo kazana gye gyabeera naye ate munnange those people ba high end but for them they babuuza ndowooza ekyokubuuza kiri ku nneeyisa y'omuntu oba upbringing y'omuntu so on the street everyone is running their business mu training atali abuuza nga jana kalimu naye what they do like this obeera ogenda gamba hallo yandeezedda so they green kati mu kubuuza it's like why do people do that greening is it just a way of smiling akola what they green then before you open your mouth ngayachambudde that's how they do it nane bwe natuuka eri nga mune bamanyi n'okubuuza hello hi bakugamba n'okugamba thank you anti mbagambe nti I think kisinzira ku upbringing y'omuntu ali mu environment ki abeera n'abaani ate abantu basobola okubeera frustrated. There is a clip I saw nga era bali mu train omukyala ng'atudde nga n'essawa yatadde mu ntebe kati nga wali omukyala wolubuto nga talina wakola ki kati ng'omusirikale atudde mabega g'ono omukyala natudde mu ntebe kati omukyala n'ayagala okutuula wali namugamba tojjaawo ensawo yange omusirikale namugamba nnyabo n'omukyala gw'oliko ali lubuto tasobola kuyimbiramu kubanga otuziza ki ensawo namugamba nedda biki n'ayombera nno ddala era omusirikale n'aggyawo ye nasituka mu kifo kye n'atuuza omukyala w'olubuto ye n'aggyawo ensawo by force n'atuula mu kifo ky'ensawo kati omukyala n'asituka namugamba tusateeka ensawo yange wansi bikoze yayombera ddala nno kati olwagira n'ajerega omusajja olw'okuba musawo bikoze bitya brother musirikale namugamba tomanyiiramu ekyo kiuniform kyo bikoze bityo kyegera kati ate surprisingly gwe yali agana okutula yali muzungu waddala ng'ono atudde akayana nga ye black be banena abana ba slave trade kati omukyala later bwe okubaga yamugamba namugamba toddamu kuva bulamu bwange because nze neewaayo obulamu bwange to protect my family you and literally everyone I don't even know buli ali mweno train nze nasadda ku bulamu bwange mbenga I'm protecting you guys so gwe manyi ne gwe simanyi kati omukyala ndoza na breaking down namugamba I'm so sorry I had a very very bad day era mbadde gyesagala muntu yena alina kunsemberera nga ntidde attitude yange nga kyekibadde kimutesezaawo entebe era omusirikale namuwahaga n'omukyala w'olubuto namukwatako so solosanga omuntu nga badde addiringa n'ebintu bingi nga tayagala mboozi esingako era nawe ebyaddala ddala abantu abalina empisa bali wano I think asina mu Africa Uganda n'abafirika bava mu nsi endala they are weird kyegendereze they are weird nze I don't mean to sitegeeza kumanyira abasudaani oba kubeera nga mbapiininga naye bw'obanga omukyala ali eyo ng'okola enviiri ez'ebbeeyi ng'okolera abasudaani be bakolera oba enjala omuntu omuwala ava eri n'agamba ow'enjala but now you have a lot of people what time are you going to work on me I think you should work on me ono oli amukole kati kinga wanasanga Amoni akola nagamba Amoni ono shugo oli amukoleko nze njagala kukola I want to go bo nga bye bintu by'amaanyi wano yasanga nkola enviiri nagamba wenviiri but I told you I was coming now you're working on very many people nga nze kaliwo
ng'akyategeeza nze nveewo bamukoleko era owa saluni namugamba mpoziko nga you want to see the other color of me ogeza n'ovaako ojja kumbulira wasiri client kitegeera like they have that superiority complex ekirala kyendabye abantu ku nyonyi bagenda enjala ebaluma n'otandika okulya ebintu nga tobitegeera ogenda okulaba waliwo gwe nali ntudde okumpi naye bannange bino byemulya nze munaye manyi kulya byemmanyi sobola kulya bye sitamanyi naye nando osinga yaliko wano gundi ayina kyeyanyumiza nkijjukidde sugar bino siyagala soda wasasudde dollars mmeka pounds mmeka zekyabijjukira paundi tusasula 2 pound I think twasasudde 2 pounds naye ebirala sinze nadde nsasula currency ye pound sterling bottomless bakuwa glass onywa soda mpaka bwokoowa nze nagambye katonda banengabala balina bye batunda bbiya sima ensinziiraawo osooka osulaawo era nze nsobola okufaanana negamba sikyayagala kukola awo wegiriwe gwe mulimu gwenjagala bayithawo okukola tebalina ekubeera mumabanka osasula noonya paka kuwulira bubi osala n'okuyita abewamwe ne banywa ku bbiri bannange n'okendeza nogakatireyo kanyweko ku simanya ice tea naye namugireeyo noonywa nga glass bagikuwa nga eri empty nga bagiyita bottomless naye kyeneebuuza singa eri Uganda ne ice cream abantu bandibadde eyogudi egwa mu lunaku lumu katesobola kugwa manya nti nemirimu abantu bati bagenda kukola naye bakole ensobi bakiteeke ku bbiya economy bati bajja kukolera ddala ate mwatene Uganda twali tulina Nando's naye Nando's yawantu teyalina that option I don't know why nze kyemmanyi when I was still at campus waliwo ku Buganda Road walingawo ebbaala nga balina biyo nowakani like owakani o brand yo ebiramu ali wano mweno kani ali mweno kani twali tumunyweranga namubijjaga tumunyanga abali ejjinja nejjinja tunywera waliwo oba ebajjaga oba kikopo naye kiba kinene my friend onywebya nobivaako nomanya nti kakati akaseera katuusaako okwebaka bibeebya bw'osukkako oba superstar kubanga nange akola testing kwengoma but I think they should was it like free where you pay once and then just drink continuously semenya oba omugaga yatutwala yagulanga kandi yonna saabirimu omugaga kati wali osasula gwosalawo naye ekyanewusa njagala nnyo soda nabo bakimanyi nganywa 3 zokka neŋŋamba ye nga njagala nfiiringa eside nga manyi okuodaringa n'emmere oyagala kabengo kakusimbe kati ng'emmere esigiryanga mbe yonyinza ogiriira eka naye wano siva ate nga waliwo eside eya ice cubes wagala ice kati binageri gyagalamu ice cubes bwekiba tosobola okulya omuzira njagala nnyo okulya Okay, I'll take you when it's winter. Let me think about it. Watamagodalinyangana ku nnyonyi. Omwana ono ayagala okkireekaana naye tugamba ki gwemanyi okusoma Oluganda bukyanga mukyamunoonya gwe mukola naye mwafuna eryanda ly'omwana baba kyokka yasinga okutokomoka ebigambo nze bwe mbagenda okwogera ku muntu mala kulaba kafaananyi laba ali ku dduuka lya gundi ali ku dduuka omanyi buno budduuka bunene obubeerako ebigambo nti soda amazzi obushera obitegeti yali mu kyokka nno ye Nasasira amabira tusiibu tefaayo nja kubaasamira olwabadde naawe awo nabajjako sigala ku YouTube ndetete simu saving tumaze sugar olwabadde akwepikira wamita Martin eririnnya terijja kukola manya kigoyagala maama bana it's 7:15 nga twogedde tulina ebigambo bitulina kyakukola network ebadde eri etya
Okay, but thank you for watching. Yeah, thank you so much. Yeah. Era bannange eri mu kusevinga taata kaba. Giti kwa Esente wireless takabako. connection ate wireless yani. Tutagijeeko. Togijeeko. Finish. Wakana. Anti finish. Nakuganze Eric alina ka auntie.